Hello my guys. Muli mutya mugaba mutya. Bana mmwe bwejo simanyi kibategeza nti obulungi buluma. Naye obulungi buluma. Kali tugenda kola tutyo ba simanyi na kumanya. Mwanange eggulo ngenda ko out. Some guy bulijja nemedlako angamba chimu adi tugenda ko out. Ngamba why? Let me give him a chance just for outing, yeah. Kakati nayambadde casual zange. Panty, empale mpanvu natekerako crop top with some jacket. I was even smart but sibi ebiri popping nganze wenyambala ngenda out okumalayo. Ngantula. Sayagadde mukanga nnyo cause nalaba profile ye nga naye watyo. Kati nalugenda out. Ngantuuka nze odalinga ki? Oda yange. Kola chicken wings, tekelako coffee, bantekelako wedges. Kale kwegamba, ebintu biri simple. Koze nga je namulabamu nga naye looking simple nga sijja kusaba bintu by'amaanyi nnyo. Nga naye bami musajja atu South African tindoza nga mweraka obunyeebwa sagendereza bulungi. Kakati bannammwe. Gayi nga ntunuulira. Buli kye nabadde njogera nga gayi ntunuulira. Sinza agala okwogera naye kuno okwogera kwampeddeko. Gayi yantunuulidde namazaako n'obwongo. Kakati ng'omuze gwange bulina kwegubeera sigenda mu kafo ne sigenda ki. Ne sigenda ko manju. Yes, nga ngenda mu toilet nga nekubye obufaananyi bwange nga nkomawo nga ntuula. Nga gayi yantunuulira. Kati nga mala ngamba adi. Ngamba adi. Osobola okuvuga because dine kubo limbuzabuzeza nga nzija. Osobola okuvuga nga tudde ne mugamba no problem. Naise ne nina gondi driving permit, no problem. Let me drive you cause ndi mukudda na wakali ne kubo linyanguira nze nga nzira waka. Kai nga tula mu motoka ye nga muvuga nga tudda waka nga parking waka. Mbafulume motoka cause twali tulina kyuse bifo yako mewe no mu driving seat. Nze nange nkola ekinzire waka. Nanga mlani kusabe hug naye njitya. Namuga no, it's okay. If you want to hug. Nga muwa hug. Nga twasibula bulungi nnyo. Kyasijjukidde yabadde ampa emitwalo 3. Nengamba no. Saaziganye mu bugenderevu but naziganye lwa nsonga engeri gye nabadde mulaba nga tryinze hard nnyo by the way. Neze nsonyiwa ne mugano sente zisigaze I'm okay. Tuke waka. Njagala munkwate ensobi abanyine ensobi gye nakoze. Sawa yo mukaaga ogw'ekiro nga gaya asindikira message. Hey Adi, ogamba otyo omukyalo omulungi. Ngagamba munnange nze golaba nali ndowooza wenkulaba ku TikTok woli naye kirabika si woli. So I think nze naawe tetujja kukwatagana mu nsonga ezimu ez'okubanga oli mukyala wa bbeeyi. Sikusobola. Njagala kwogeza mazima. Newe nandibadde neeteekawo ntya. Newe nandyetaddewo ntya. Nga meti nkinyigirize. Obeere girlfriend wange tekisoboka. Ne bakono bange bajja kunsekeera. N'ekirala oli mukazi mulungi nnyo. Wallahi nakubyemu akafaananyi nga sigenda kulwana n'abasajja balala. Kakati mutima gwange nengamba ne kiki uzibu ki? Indiano n'okimanyi nti abawala bangi eyo abalungi bangi tebalina basajja. Ogenda mu kilabu ng'oyagala funayo ekisajja kikutegula agawallahi n'obulwako ekisajja ekikugambako nga byonna bikutyambu osimanyi oli mulungi bwesimanyi olabika bulungi oli wa bbeeyi owunya bulungi oyogera bulungi. Ne bakutyako ekyo wazze kwetega n'ovaawo nga tolina dde omusajja because you're too much. Basajja mmwe ekifu kiri nti buli we mulaba omuwala omulungi nga yeekozeeko nga alabika bulungi nga awunya bulungi ng'ali bulungi nga n'ekifo kyalimu kirungi bami mutryinga okutukwanako. Tetugenda kwefiiriza nga makeup waffe tugende mu bifo nga mulimu n'abagenda mu mabaala lwakuba nze sigenda mu mabaala. Mulimu n'abagenda mu mabaala every time weekend agenda mu club ne banne mubakwane naye ne mugaana okubakwana because they are too much. Kati ene embwa yagezeeko negirabye neetunuuliza ndowooza nakwabafeeraga wallahi sijja kubonaabona. Yangambye Ade yo oli buzibu
you are problem to omuntu alina okukwagala simanyi kale nanyize message mbula okugibalaga ne munnaye kwali ku TikTok okudajja kunyiga nenga muna ebyo era mwabadde bawana bulungi bunnuma munda bakunyirira we babanga tebakugandangako tebakukyawangako lwa bulungi ngolaga adi oyitiridde bulungi oyitiridde okubanga olabika bulungi oyitiridde obupe oyitiridde biki nze kikungobesezza kulabika bulungi wobanga tofunangako message wetyo obanga omuntu takikugambangako please lekera okuyimba obulungi bunnuma kati nze ndi wano bale bino bisesa kale tuliwo kulabika bulungi mutukwane alabika bulungi ate ne mutandika okutumanyira kati omuntu akola atya